Alright, these are my random thoughts. Nga bwe nasuubiza nja kudda mu party 2. Tunyonyolegane era tukube ttooki mu bano abasasula the ultimate price na bulamu bwabwe. Njagala tutandikire ku Hussein Kyanjo. Before we continue, make sure to subscribe to the channel and like the video. That's very important. Mazima. So stay focused because I'm going to explain everything and it'll go fast. Continue. Mu video zengendo balaga ekyamazima bwe kibanga munno mukabiye munno ddala bwabanga Haji Latifu Ssebaggala yabeeranga ne Hussein Kyanjo nga poliisi emuyise kiba kitegeeza yalinga munno mukabiye munno ddala balina okubeeranga baali bakinywi. Mazima. Let's watch this video. Some few minutes. Let's watch this video. Firebrand Makindye West MP Hussein Kyanjo breathed a sigh of relief when he woke to temporary freedom after 8 hours of grilling at Ginger Road Police Station. The lawmaker, who is accused of inciting violence during the December 17th Buganda conference at Hotel Africana, was freed on police bond at about 6 p.m. During the conference, Kyanjo told the fervent crowd that if the NRM government diverts from a democratic path, he and others will resort to a violent struggle. He also warned that the country could collapse into an abyss like Iraq, Somalia and Zimbabwe unless leaders take heed, remarks that he repeated today. He had earlier on arrived at Ginger Road Police Station at about 10 a.m. accompanied by his lawyer, David Mpanga, and Kawempe North MP Latif Ssebaggala. I beg your pardon. Accompanied by his lawyer, David Mpanga, and Kawempe North MP Latif Ssebaggala. Inshallah satubdilaka al-ayyami ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi ebiseera bijja kuleetera amawulire gobadde tomanyi. Kyanjo was held in a room until an hour and a half later when Deputy CID Chief Moses Sakira arrived. Later on, he was taken into an interrogation room where he was quizzed. He faced a barrage of questions and was showed footage of the speech he made during the conference. A wary Kyanjo was later freed. I've signed the charge and caution statement. Then I've received the sureties. One is Mr. Sepanyo, another one is Mr. Katereka. And the charges are that I incited violence. It's not the first time Kyanjo is being questioned on allegations of making incendiary statements. I'm predicting situations and I'm crying for a decent way of solving problems without necessarily resorting to violence. But if it was the only option left, I'm only registering myself that if I fail to find a democratic path, I'll use other means. Mazima. Poliriza bulungi. Kakati olunaku lwa leero njagala tutunuulire Latif Ssebaggala. Alimu olwa dami oba akyayimiridde ku nsonga wala iyamungu ezassa Hussein Kyanjo. Ekyamazima kiri nti takyayimiridde ku nsonga ezattisa Hussein Kyanjo. Ndowooza naawe ekyo okimanyi. Era ebbanga lyonna neebuuza Captain Francis Babu lwaki yali asomera omusajja ono nti yakyasinza okujja ssente wa Museveni. Let's have it. Go shigo genda. In fact ono afuna sente okuva wa president oyo. Oyo afuna sente za president ayogera takuba ku president. The president yakola ono yafuna sente za president. Tamunenya era abantu Jesus Christ. Kimanye bumanya nti mu kaseera kali baalinga bampiima. kawedde mudda. Era oba oli awo be baayambangako Mwami Museveni okutuukiriza missoni ze bwe ziba nga zaalinga zaakuwa butwa. Wallahi ya Mungu abantu bano be basitulanga obutwa ne babutwalira ba Hussein Kyanjo n'abalala. Okategedde? Kati bw'omanya nti ovuganya gavumenti okakasanga nti byonna tebikwata offside. Era nze bimu byankwata ebirala nabibuuka. Byakwata biti? Ebyo byantuukako. Ndowooza kati mutegedde. Era ne kano njagala kakutegeeza ensonga lwaki omukulembeze waffe Commander 001 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ategedde nga abantu bano wallahi ya Mungu abadde nga abaleka ku bulutiki. Wabadde nga tabaleka ku bulutiki n'ekibuloka abadde nga akibakuba. Kubanga omusota okukulumira mu kituli kyekimu emirundi ebiri bamuwomba tuutu. Wallahi ya Mungu yabasembeza naye bwe yabategeeranga nti ono n'owebbanga otamumwemukira teweebikka. Mazima. Naye ate era njagala tuddeyo buli akwata essimu ng'olina smartphone ng'olina internet
muddengayo munoonye vidiyo z'abasajja bano mwetegereza abantu be batambulanga nabo ng'abantu abo bo bakyaliwo okategedde essawa za leero bayimiriddewa essawa za leero bayimiriddewa Allahu akbar kabira. abantu abo bwe muli balabangamu elementi z'obwaddami. Part 3 Loading. Segirinya Alan Sewanyana Nzija. Big up on yourself, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, historical kawaida was a man of Uganda. I sign out. Kambuza video.